Mohamed Nsereko baleka bamugobye mu musango ogwa Haji Ali nti talina experience eri awo era nabyo tugenda kuba munnange tubiraba. Ate era obujulizi buzze ku saidi ya Hajati Zuura nga bagamba nti waliwo omwami ayitibwa Luutu nti yali mu bino byonna yapokera Hajati ssente era ezo ssente zakozesezza okubeera nga agulirira Haji okubeera nga tateebwa ndoza ateeka mu banene. Byonna tugenda kuba tubiraba. Ensonga endeese njagala kubawa ensonga lwaki Nsereko tasobola kuyimirira mu musango guno n'aguwoza n'aguwangula. Manya abantu abasinga mmwe muli bakujjukiza nnyo. First of all, njagala tukkiriziganye ti si buli musango ogujja mu kooti nti buli lawyer asobola okuguwoza. Emisango gino girimu emitendera. Waliwo emisango gye bayita criminal, egyo gi capital offense. Ne wabaawo emisango gye bayita civil. Ne wabaawo emisango gye bayita money laundering. Ne wabaawo petroleum law. Ne wabaawo kagamba emisango gya bitendera mingi. Ne wabaawo egya lands nga gyo misango gya ttaka. Kakati si buli lawyer nti asobola okubeera mu kooti n'awoza buli musango ogubaguzze. Guno omusango gwa Haji Ali Mwizra, musango gwa capital offense Uganda, Haji Ali Mwizra versus Uganda, which means government yamaze dda okweddiza omusango guno. N'olwekyo Nsereko tosomangako ku capital offense. Owulidde gwe emisango gye wasoma kubanga sookedde ova mu ssomero toyimirira nkona mu kooti ku practicinga. Gwe emisango gy'oyinza okuyimiriramu okuwoza gye gino emisango egy'okubba obusimu, misango gya kusala bibanja, misango gundi yabbye enkoko, egyo gye bayita civil. Egyo osobola okugiyimiriramo n'ogiwoza naye ate nagyo sikiwa nti olina experience. Kati guno omusango gwetaagisa abasajja abalina experience, abaludde mu kooti mu misango egyo ng'ate yagisomerera ngaba Alaka, Dusman Kabega, abalina experience efaanana bwetyo be bawoza emisango egiyitibwa capital offense. Si buli musango nti buli lawyer asobola okuguyimiriramu n'aguwoza. Yensonga lwaki mbagamba nti mmwe abawadde Nsereko omusango gwammwe Haji Ali Mwizra ne famire yo, Nsereko tajja batuusa ku buwanguzi na banoonyeza bwenkanya. Bwe tubyogera abalala nga bavaayo nga bavuma ng'oli ayogera ebikikinike naye nga talina ne experience. Ate badi enough nti omusango guno gujjuddemu abantu abataasoma bangi abagwogerako. Tamanyi na kikyayogerako wabula yina afubutusa eri n'amala googera. Owulidde? Nsereko tosobola kuyimirira mu capital offense n'owerereza musajja ono n'omutuusa ku bwenkanya. Owulidde newankubadde oba oli awo ffenna twalibadde twagala bafune obwenkanya. Kyetukugamba ffe tetukuwalana buwalanyi naye tugamba nti leka kufera bantu, leka kufera bantu gw'omala okulyamu by'olyamu omala odduke. Kuba kati wafuuse wa social media buli musango lwe gubaayo n'ojjo nnyonnyole ffe kyatutwala mu high court twali tugenze kusaba beyiro awoze ng'ava bweru. Naye nga njagala nkubuuze nti abantu bameka abali ku misango egyo boola be bawadde beyiro nga bawoza nga bafubutuka bweru mu wiiki emu weeks bbiri. Wakennyini mu bigambo bye wagambye nti high court erina emisango egyo kumpi giri mu 3,000 nga mu 5. Naye omwezi omulambe eyinza okuwulirizaako emisango 2-3 oba 4. Kakati kyetukubuuza bakatoka jubi abali eruzira bamazeeyo emyaka emeka? N'olwekyo njagala abantu bagende empola. Guno omusango Nsereko togusobola. Va mu musango oguwe abantu abagusobola basobole okuguddusa. Nga bw'olaba nti Dr. Besigye yakwatiddwa wabweru wa Uganda, lead lawyer we yabadde Elias Lukwago Road Mayor,
naye bwe yalabye nga ate kino kimususse newankubadde oba ali awo naye alina experience yagenze n'aleeta Alonza Kaluya ajje nga expert mu musango guno kuba yaliko minister wa justice e Kenya yaliko minister wa constitutional affairs kyawoza akitegeera amanyi article mwasobola okuyimirira n'asimba enjala n'ennakakongo n'agamba nti okusinziira ku kino ne bwe kiti article namba gundi subsection bweti kino bwe kiteekeddwa okuba era n'omulamuzi n'amuwuliriza. Ekyokubiri waliwo n'omuntu ayimirira mu musango nga n'omulamuzi yennyini amutiisa amaaso olwali kodi ye olwali gasse jazaawoza emisango nga tomala gagukwata bwotyo kifanjagala. Owulidde bwe tuvaayo okwogera ng'abasiru bavuba mu matuka eyo agamba ate kakati awalampi ensereko nedda bino bye tubabuulira ge mazima. Leka kwewunza ng'ogenda ku TV ogenda ku internet mbwe ate Hajati Zula agulirira abantu bangi maskini mukyala wattu abantu abangi Hajati Zula abajjawa kyotegeeza Hajati Zula amanya abakulu bangi okusinga gwe ensereko mu gavumenti ebyo byonna byakwebuzabuza na kwewusawusa va mu musango gw'abantu bagukwasa abantu abalina experience basobole okutambuza omusango. Owulidde gwe wayagala olipire tambula naye bigenda kuggwa nga weerabisizza bwerabisa tolina experience. I repeat it, you don't have experience for this case okuba nti osobola okutuusa abantu ku buwanguzi. Nze sikuwala na buwalanyi naye nze nkubuulira kituufu omanyi mmwe temwagala bantu bagezi bababuulira ojja kumaliriza ng'oyokezza bwokya. Owulidde nze kyenkugamba nkimanyi. Owulidde ku magezi amatono gennina ne kyennasomako nsobola okwawula nti kakati guno musango gwa ttaka onajja guyimiriramu guno musango gwa byabufuzi onajja guyimiriramu guno musango gwa capital offense gwetaagisa basajja ba Dusman Kabega balaka abalina experience nayimirira mu maaso g'omulamuzi n'amusimba ekibuuzo n'akotinga section mu constitution nga kyekyo kyennyini. Owulidde n'ebyo byogenda oyogera mbwe ate Hajati Zula agulirira abantu bangi mukazi wattu abantu abangi abagulirira abajjewa tabeerangako na mu gavumenti gw'abadde mu gavumenti emyaka 15 ng'obba nabo kyotegeeza gwe tosobola kuzisinkana banene na bakungu. Bino si byakubba bululu nti tuli mu kalulu tojja kugamba gundi genda okole bwoti ne bwoti nedda. We are speaking reality. Twogera mazima va mu musango gw'abantu bano va mu musango gwa Haji afuna obwenkanya kyetukugamba guveemu togusobola tolina capacity tolina ability tolina experience sobola kuwoza musango guno. Soko bebaza mwe n'abawagizi ba Haji Ali namwe abatugoberera ku musango gwa Hajati Zula ne Haji Mwizerwa naye ebintu bino byewuunyisa nti ekooti ya Uganda eramula nti wobanga osangiddwa ng'oyagala muka musajja amateeka gakuvunaana fayini osasula ya nusu lukaaga. Kyenjogerako nti kino Equity for Men tuyina okukibeeramu nammwe mwenna abagatta empeta tulabe nga ensonga eno tugikwatirako ddala kubanga omwami gwe bayita Kazibwe Luutu yakitegeera bulungi nti Zula Nakisuyi Zula muka Mwami Mwizerwa Ali muka Haji Ali era nga nenanga muntu yeri mu Mwizerwa Ali naye n'amukwana n'amusigula n'amujja maka nendanga muntu ye n'agikyusa n'agizza mu Zula Kazibwe. Kakati embeera eyo etukoze bubi nnyo kubanga byonna bye tuliko omwami Luutu Kazibwe atufuukidde ekizibu nti buli kimu yakikola buli kimu era waayo sente tuwulidde waliwo sente ze yayiyeeyo okulemesa Haji omuwa bbeiro waliwo ebintu bye baprogramminze ne Hajati Zula naye mu mbeera eno nga Haji Mwizerwa Ali tanafuna divorce na Nakisuyi Zula wandibaddewo embeera evunaana Kazibwe nti ayingiridde obufumbo n'okumenya amaka g'abali newankubadde nti ku ssaawa zino ensi yonna ekimanyi nti baayawukana Zula baayawukana ne Ali naye bakyabulayo kimu kusayininga divorce mu butongole. Muntu yenna yandibadde nga akwanamuka omusajja nga bamaze okufuna divorce letter naye kakati Kazibwe yayingirira amaka g'oli nga tebanafuna ki divorce letter ekitegeeza nti waliwo obuzibu awo era twetaaga okuyambibwa mu nsonga zino zonna nkoowola bonna abamateeka
naawe meya Lord Mayor Elias Lukwago mu kino ekintu walimu naye nkowoola omuntu akirimu mwennyini Muhammad Nsereko nti omwami ono Lutukazi bwe tusooke ye tumuguleko emisango akwatibwe kubanga yayingirira obufumbo bwolera nga yaviiriddeko na buli kimu kino kyonna okubeera nga bwe kiri. Tusooke tukwate Lutukazi bwono embeera ejja okutuyamba ate okutambuza ebirala okudda mu nteeko kubanga Lutukazi bwe obujulizi obumulumika weebuli bungi. Kale tusaana tusaba bwe kikwatako yenna alina n'obujulizi obulala ku Lutukazi bwe buleete kubanga kati Lutukazi bwe afuuse ekizibu ate afuuse ensonga mu musango gwa Ali ne Ajati Zuula nti byonna ebitambula abirimu kati abiri wakati era kirowoozebwa nti ne bali abakyala kimpadde abajja ku kooti ne bawemula kooti nti ye yabateekamu akasente. Embeera eyo yonna nga tukyagenda mu maaso tulabe nga butya bwe tujje omwami oyo mu musango guno aleme kuteeka muntu kalabba atalina musango naye nga ye yeenoonyeza bibye. Kati bye yeenoonyeza byonna tulabe butya bwe tubimuggyeko ate butya Haji bwafunye obwenkanya nga ekituufu kyennyini tukifolowinga nga bwe kiri naye ku ssaawa ya leero Haji tajja funa bwenkanya nga waliwo ate abayongera okugulirira okulaba nti ye afiira mu kkomera batwale ebyobugagga bye.